Yes, Red Zone TV ko kyali we bali kubanga okyekuumiddeko okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwakyagoberera omukutu ogwa Red Zone TV ate gwatanaba kubanga osubscribinga nja kusaba kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikuwateko pata kadeka notification kakuyambako okubeera nga tomisinga nsonga yonna ojja kuba omu ku abo abanaasookanga okumanya Red Zone TV bw'enaabanga etaddeyo ensonga yonna. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 27 omwezi ogwokutaano omwaka 2024. Olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde ali supposed okubeera mu district y'Emityana mu kaweefube okutwalaganya oba okutwala maaso enteekateeka ya National Wide Tour ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Okusinziira ku program olunaku olwaleero nga 27 Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu eya National Unity Platform babadde bali supposed kubeera mu district y'Emityana ewalizi constituency ezivaamu bannakibiina ekya National Unity Platform muli Honorable Lukyamuz David Kalwanga akiikirira Mityana, akiikirira Busujju constituency, kuliko Honorable Zake Francis Butebi ono nga akiikirira constituency emanyiddwa nga Mityana municipality. Kakati waliyo Joyce Baagala, waliyo n'ababaka abalala ab'enjawulo n'abaliraanyeewo. Olunaku olwaleero nga 27 okusinziira ku nteekateeka abadde alina kubeera Mityana lunaku lwa Monday, enkya abeere Mukono, ku lwokusatu abeere Masaka, ku lwokuna abeere Ekyotera, ku lwokutaano abeere Bukomansimbi. Wabula ebyaliwo Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali agenda ekamuli mwabiraba gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV abadde atambula naffe ebintu bino twabikuwa. Robert Kyagulanyi Ssentamu yasimbula Kampala ennaku z'omwezi zaali nga 22 lwali lunaku lwakusatu Countrywide Tour lwe yatandika, era nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu yonna batambula bulungi nnyo ne bakka mu ddene nga bagenda mu bitundu ebyekamuli okulaba nga gye baali bagenda okutandikira oba okulonkinga Countrywide Tour ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Wabula yali tannaba kubanga atuuka ekamuli, poliisi teyamukkiriza. Basooka ne bamubulookingira ku bridge, ne batamukkiriza kweyongerayo, ne baddamu ne bamubulookingira mu bitundu ebyenjawulo, era zagenda okuweera budde bwagenda okuwungeera nga bakamutemye nti alina kukyuka adde Buzzi Kampala. Robert Kyagulanyi Ssentamu teyakkirizibwa kubeera nga yeeyongerayo n'entambula ze, era baakomaawo program neeyimiriramu. Enkeera nga 23 baali bali supposed okubeera mu district emanyiddwa nga Bugweri, wabula ng'eno nayo tebaabaganya. Robert Kyagulanyi Ssentamu yakkiriza n'ayimiriza n'agamba leka tuyimirizeemu enteekateeka yaffe tumale okwogera n'abasajja bano aba poliisi batubuulire lwaki ffe batulemesa okubeera nga tutambula, lwaki ffe batulemesa okubeera nga tukwasaganya Countrywide Tour yaffe, ng'ate bannabyabufuzi abalala bo babaleka ne bagenda mu bitundu gye baagala, babaleka ne boogerera mu bifo bye baagala, babaleka ne baba nga bakwasaganya ensonga zaabwe ng'ebibiina by'obufuzi ebiri registered. Kati naffe ng'ekibiina ekya National Unity Platform ekiri registered mu mateeka twagala tumanye lwaki poliisi n'ebitongole ebirala byonna ebikuuma ddembe ate ffe batubulookinga ng'ate abalala babaleka ne bakwasaganya ensonga zaabwe. Kakati olwo olunaku lwe baali balina okuba nga bagenda e Bugweri ne baluyimiriza era ne basisinkana ne batuwala ebbaluwa ennaggulu. Bw'obanga waliko ku Red Zone TV twakulaga process nga bwe yatambula. Joel Ssenyonyi Leader of Opposition yali awerekeddwako Secretary General w'ekibiina amanyiddwa nga David Lewis Rubongoya, bagenda ennaggulu ne baba nga badelivalinga ebbaluwa eyali erimu okomplaininga, ebbaluwa eyali erimu ebibuuzo lwaki ffe batulemesa okubeera nga tutambula. Ebbaluwa eyo bagitwalayo, poliisi yagirisiivinga era ne bategeera nti tukitegeddeko National Unity Platform eyina entambula zaayo era egenda kutambula. Jjukiranga mu mateeka poliisi si yeegaba olukusa, poliisi eyina kukuuma mirembe. Engeri ekibiina kya NUP gye kiri nti kiri registered mu mateeka, poliisi eyina kuba nti bagitegeezaako butegeeza nti bassebo tugenda kubeera mu kifo ABC era tugenda kubeerawo essaawa bwe ziti, tugenda kukwasaganya ensonga yaffe ABC, tubeere nga tubuuza ku bawagezi baffe, tubuuza ku bantu baffe. Wabula poliisi erabikanga ebyo teyabikkiriza. Kati gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV njagala okutegeeza nti enkeera Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yali yeesudde mu kkubo ng'agenda mu district emanyiddwa nga Palisa, era yategeeza mu press conference gye yakuba ku kitebe ekya National Unity Platform Makerere Kavule nti enkya tugenda kutandikirawo, tugenda mu bitundu eby'Epalisa, era baakeera bagende Palisa okubeera nga ate babuuza ku bawagizi b'ekibiina ekya National Unity Platform side eyo ng'era ebibiina ebirala bwe bikola, ng'era NUP bwe zze ekikola ebbanga lyonna. Wabula batambula
batandika ekkubo ku makya baba batuuka mu mugga Sezibwa. Omugga ogwo poliisi ng'egusazeeko olwandibadde ng'olutindo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu yonna eya National Unity Platform nga tebasobola kubeera nga beeyongerayo. Bw'oba wali ogoberera ebintu bino wabimanya. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yava eyo n'ategeeza, kubanga bwe baatuuka mu mugga baamusalako nti bamukkiriza kweyongerayo, yategeeza nti ngenda kubeera nga nkwatagana ne ttiimu yaffe ng'ekibiina ekya NUP tugende tusisinkane abakulu aba poliisi omulundi omulala, era tugenda kikola ku lunaku olw'Emmande ng'ennaku z'omwezi 27 lwe lunaku olwaleero. Nti olunaku olwo tugenda ku poliisi nga ttiimu n'abakulembeze baffe n'empapula zaffe eziraga nti ekibiina kyaffe kirina puroguramu egenda okuba nga egenda mu maaso, era n'olwekyo nnyimirizza olugendo lwaffe olubadde olw'ettololo. Jjukira ezo zaali ng'ennaku z'omwezi 24 yali agenda Palisa, poliisi n'emubulookinga, enkeera yali alina kubeera ttololo, era olwo olw'ettololo n'aluyimiriza. Then ku Mande olunaku olwaleero nga 27 abadde ali supposed kubeera Mityana, wabula ezo zonna yazimiriza. Era mu kwogera kwe yategeeza nti olw'ettololo tuluyimiriza olw'poliisi okutulemesa, olw'Emityana nga 27 twandibadde tugenda Mityana naye tugenda duyimiriza tukozese olunaku olwo okusisinkana abakulu mu poliisi ku police headquarters, batubuulire batulanga ki, batubuulire ffe lwaki tetutambula, batubuulire lwaki ebibiina ebirala babireka ne bikola exercise ne byexercising eddembe lyabwe, lwaki ffe batutaddeko ekikookolo, lwaki ffe batulemeseza okubeera nga twetaaya ng'ate ekibiina kyaffe kiri registered mu mateeka. Lwe lunaku olwaleero olwandibadde olw'Emityana bagenda dukozesaamu obudde obwo babeere nga basisinkana abakulu mu poliisi. Ekyo kigenda beera olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 27. Era nja kukusaba weekuumire ku mukutu ogwa Red Zone TV. Enteekateeka yonna nga bwegenda okutambula ogenda kuba nga obimanya, ogenda kuba nga obifuna, ogenda kubeera omu ku abo abanaamanya kye tunaaba tutaddeyo singa onaaba ogoberera omukutu guno. Bw'oba tonaba kuba nga osubscribinga nga bulijjo, nyongera okukujjukiza kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification kakuyambako okubeera nga tomisinga nsonga yonna, obeera omu ku abo abasooka okumanya Red Zone TV bw'ebanga etaddeyo. Tulina updates nyingi ze tugenda okuba tukutuusaako olunaku olwaleero, lunaku lwa Mande, ennaku z'omwezi 27 mwezi gwa Kutaano omwaka 2024. Weekuumire ku mikutu gyaffe egy'enjawulo obeere nga tomisinga nsonga yonna. Wabula nyongera obbajjukiza nti singa Country Road Tour neddamu olunaku olw'enkya, era weetuli okubeera nga tubaweereza byonna ebinaba biva sayidi eyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu eya National Unity Platform bakkaanya era bategeeza ensi nti olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 27 bagenda kusisinkana n'abakulu mu poliisi, era kye tulindiridde ate tubeere nga tukuwa byonna ebigenda okuba nga biva sayidi eyo. Weekuumire ku mukutu gwaffe obeere nga tomisinga nsonga yonna, tuwuliziganye mu updates ezigenda okuba nga ziddako.